Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tugenda tandikire twakomye. Tukyali mu challenge y'okwa applying amateeka ga non sakina wa tanwin. Ensonga lwaki nabagamba tusooke tugasome. Ntegere tugende okusoma nga muteyekwasa. Kati waliwo bano ababukira lesson. Nasanga lesson nayagala atandikire ku eyo nedda ssebo togenda kubitegeera scrolling wansi paka ku alif ba uta utha awo jja bitegeera naye kasi ona atandikira ku eno baba ne wonoba wagisoma n'ogimalako togenda kubitegeera nze nkubuulira okitegedde dayo ew'omusomesawo akusomese ki tajwid oba si ki kola ki scrolling wansi obeere ng'okola ki ngola video zaffe za ahkam nuni sakina wa tanwin obeere ng'ozisoma then ojja yiga butya bw'oteeka amateeka ku nnyukuta okategedde tuli wano a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yuhyiyal mauta أن يحيي الموتى أن يحيي الموتى عبدتم tukwekachi sorry tubulizachi dali muchi muta ndogama nti عبدتم قل لا أسألكم قل لا أسألكم لن يجعل من روحي أليس ألا ya sosia enuskuni ku alif okitegedde kati tugenda bigata tungakola kibiga nga tusanga machi amateeka tugambe nti an yuhyiya almauta abadtum qul la as'alukum qul la eno lamu tebagisoma twakisoma dda قل لا أسألكم لن يجعل من روحي أليس ألا إيا أتجد بنانجي لن يجعل من روحي أليس ألا أن يحيي الموتى عبدتم قل لا أسألكم لن يجعل من روحي أليس ألا wanange mutayiga bino ebintu kuno mwafunye golodi mwenze kambabuulire bino ebintu babiseera basomesa bayasaluna babiseera ajja kukusaba emitwalo 10 nze nakwanga omulinga wasaba 10 ate nga zimugwana kubanga mwe you don't know what those people go through okutegeera ebintu ebyo kati bakusabe 10 wallahi ojimuwa n'ogusoma Quran kubanga okuyiga kusoma Quran ne 10 wallahi tekina kikiri ekisegedde wala basabe 5 wala basabe 3 wala basabe 2 abate basaba ekisegedde kati wenzi jana kati ngina kusomeseza bwerere gwe nogana okusoma Allah ani afirwa okay barakallahu fikum nga tubajukiza okutuyambako mu kusonda laptop gitugenda okukozesa okueditinga videos no banga tumala zisaawo kitegedde because tetuna laptop tetuna camera tetuna sound card tubyetaaga byonna
so tuyambako enamba zaffe ziri 0784165480 ne 0703574535. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.